Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mulimu kya mwena abagifollowing bagita Fadi TVUG abali mu ggwanga lya Philippine batumeddeko n'embeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fadi TVUG abali mu katundu bakayita Cebu wali abali mu kibuga kye bayita Manila bagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga namwe abali Canada namwe abali Saudi Arabia juke namba esinga bali Saudi na Uganda abafollowinga Fadi TVUG eri abali mu America ku University of Chicago namwe batumeddeko comments nzaba eri abali mu ggwanga erya Budaaki Netherlands bagamba nti muli bamanyi okubanga mugyekumirako twandi abafulu figa nga bamukwatiddemu ebyanguwa nga agobeddwa ku Soti TV olw'enneeyisa esusse okuwemula abantu n'okuvuma abantu ono ekiyinza omuviirako obuzibu yavumye Jenosali Musale yamuyisizaamu eggaali fulu figa essaawa zino agezaako kubanga yeewozaawozaako ng'agamba nti yabali tavuma Sale yali tavuma Jenosali Musale naye birabika nga ebyamutabuseekedda already yeekwasa nti yabadde avuma abayimbi obutakola ki obutagobwa ku Soroti jjukira oli gwe yavumye mukwano gwa Pastor Bugingo bebamu ne Pastor Bugingo ati Pastor Bugingo ogoba full figure n'okusigazaawo mukwano gwe ne musajja mukulu oli musajja mukulu Jenosali Musale agenda kulondako kimu jjukira full figure sigamba nti asekola ku Soti TV wa yasoka kola ku Urban TV program bali bagita Full Blast Bukedde ne mukyusa ne mulika ku Bukedde 2 nengo okuwemula kususse ne bamugoba ebisa bisinga oluusi omuntu bwati n'abandirese obulango beesala enamba yeesala era Bukedde TV kwosa ne Vision Group kyagivirako kubanga ekola ki emugoba olw'ensonga nti okwemulugunya kwali kususse olwa eri abo abalanga eri abantu amu nga tebaagala mukutu gwa TV gubeerako bavuma abantu nga tegubaagala n'abo abakozesa abakozi nga bawemula buli kaseera iyo kampuni isinga nga tesobola kukuwa kalango n'obeera olina abalabi nga bangi kubanga ebiseera ebisinga n'oba olina abalabi baba bajjako endeera olw'omuntu okuba nti nakola ki aba ayogera ebintu ebitakwatagana n'okwataakinga abalala kati full figure bingi ebiyinza omuviirako kubanga agobwa ku Soti TV ekisookera ddala kya Jenosali Musale ekyokubiri abalanga information etambuliraga nti abalanga beesaze namba yesase abalangira ku Soti TV okwemulugunya kungi n'okwade Pastor Bugingo alinganga atabiraba n'okwemulugunya kungi abantu bemulugunya ku neesa full figure singa abantu abo tabavumira ku Soti TV kyali badde kalekaleko nga bavumiriro ba YouTube nga bamukyazizza obagendeyo gibatuule esomanyanga mu miti ne bakwata video gibashootinga zi video z'oku YouTube n'abavumira eyo naye abasinga bagamba nti kyokubavumira ku TV live kikyamu era si kituufu era UCC naye biraba era ne Bukedde 2 UCC yagiwooninga ku full figure ono bintu bingi byavirako Bukedde TV 2 oba Vision Group okubanga yeekutulako full figure okwemula abalanga nga abeemulugunya ne UCC okubateekako akazito kubanga UCC jjukira waliwo amateeka ge mutambulirako kubanga ye full figure ayinza okulowooza nti nze n'omukono mu gavumenti biki naye ebisa ebisinga amateeka gaba mateeka era Pastor Bugingo n'ajja kakana mukoze kyamugobye nze mbabuulidde aye kyakoze ekyokulumba Sale kigenda muzaalira akabasi kyova yatandizidde okubanga yeewozaawozaako yabuzaabuza kubanga alaba kiziza omuzigo kubanga bangi bazzenga avuma basegirinya bangi yasi lukwago asinga bavuma live ku TV n'abavuma empunu tibawavuma omusajja musiraamu no gwavuma empunu live ku Soti TV puroguramu yabwe ey'okumakya ati Pastor Bugingo anaasigaza full figure UCC emubaninge emwesa spe jukira UCC bwe kuwasa spe abandirese obulango enamba ekendere gamba kati tutwadde akalango kavoka kube TV yoteriiko ekitwadde osobola okukikola kyokukitangira obutajikutulako nyate wakola ki wakireka ne kivaawo babalaba nti oli mugayaavu nnyo era ensimbi zaabwe zanyiramu kubanga abasajja bakuwa ensimbi zaabwe kubakubira akalango bizinesi zaabwe kola ki kumanyikibwa kate TV ate bwesalibwako ng'ekyokukola wali okimanyi nti kugoba muntu oyo oba full figure kumugoba UCC leme kusalako TV yo ate full figure n'omulekawo bagamba ono mugayaavu
baba tebajja kola ki baba tebajja kuleeta bulanga aba bizinesi zaabwe kuziranga n'ekirala abandi agadde okuleeta okulanga naawe bagamba batyamu ne bagamba ng'ani aleetaawo obulanga obukulanga ku TV eyo ng'ani abuleetako ku TV eyo abasinga bakola ki abasinga baagaana okuleeta obulanga okubulanga ku TV eyo olw'ensonga nti abakolako ani bagamba nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika katono full figure Salt TV oba Salt Media n'okutwalizamu ajja gireetera okulabikanga ey'abawemuzi munangeri ebimu ku ebitwendi nga kadde kano ku mitimbagano eja social media mbebaza ne bagamba nti muli bakabonye ne Bukedde TV ne Vision Group bweyokutwa ku full figure nga balaba ebintu abitambuza mu ngeri ye okuvuma nga kususse ne bagamba kabulangane full figure kabulangane ne bamwekutulako ne bamwejjako stay on YouTube platform ate osikale nga ogifollowinga mbaagala nnyo mwena era mbeebaza likinga commentinga subscribinga nyiga kade mwongere okubanga mugyekumirako amawulire mba nago agaba gatambulatambula okwetoola eggwanga Uganda ensonga za full figure kugoba ku Salt TV pasita bugingo kyalina okukola bw'abanga ayagala TV eyo obutakosebwa kubanga n'ebisusa ezenge muwandikira amabaluwa oba tagafuna tewali amanyi naye nga bamuwoninga dda ne Bukedde TV tubwete bwe yali ne Abani bamusokeza ku Abani n'ava n'akola ki n'alyoka adda ku Bukedde TV ngera kubanga mugyekumirako mawulire mba nanga gaba ga trendinga okwetoola eggwanga Uganda subscribing munyige kade bagita Fadi TV mbeera bulungi mweraba